This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Nyabo Madam First Lady. Abagole baffe abalungi bazadde baffe ku side zonna bakristu bannaffe mikwano gyaffe basebo ne banyabo omukama mulungi ekiseera kyonna kyakitiibwa nnyo abooluganda kubanga tukuŋŋaanye mu nnyumba y'omukama olunaku si lwa sande naye ngaolunaku lwakutaano era mpulira obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa obw'amaanyi okwogera ku lwa famire yaffe famire y'omugenzi JW Sentamu n'abamuzaala ne beyazaala beyavaamu n'abamuvaamu. Tuli basanyufu nnyo, tuli basiimu nnyo eri omukama Katonda okututuusa mu lino ekkula. Ffe tuli Baganda era tuli Bakatoliki. Si lwakubanga nti amadini amalala oba amawanga amalala tetugatwala nga kikulu, naye kino kyogedde kuba tukyenyumirizaamu ate tuli mu kijaguza olunaku olwaleero. Jjajjaffe Yosefu Walakira yagattibwa mwene ekereziya mu myaka gy'ataano. Kitaffe Jackson Wellington Sentamu naye yagattibwa mwene ekereziya mu myaka gye. Ndowooza jjajja baamugatta mu gyana, taata baamugatta mu gyankaaga. Nange kennyini nagattibwa mwene ekereziya. Kyakitiibwa nnyo nti ne muganda wange mukwano gwange Nyanzi naye agattiddwa wano, era tulina essuubi nti n'abaana baffe n'abazzukulu nabo bajja kugattibwa wano. Ekyo nno tukyebaliza omukama kubanga twagadde nnyo era tufube nnyo okukuuma ennono zaffe ng'eggwanga n'ennono y'ekereziya. Ku lwa famire, ku lwa bajjajja, taata n'abaana baffe, twagala okusiima mukulu waffe Nyanzi, weebale kutuweesa kitiibwa, weebale kwagala ekereziya. Omukama akuwadde byonna omuntu by'ayinza okwagala mu nsi. Akuwadde obugagga, akuwadde ezzadde. Wandibadde okuwabula nti n'ogamba kati ate nkyayagala ki, naye okutwala obudde ne weewaayo n'ojja mu maaso ga Katonda n'otukuza obufumbo, ekyo nno kyakitiibwa. Ate fe Abakatoliki tebibeera simple nnyo ng'ebyamalala, kuba ffe tulina gye wandiise Bufumbo College, kubanga omala na kusoma n'oyigirizibwa mu Tuesday class ffenna mwe tuyita. So okuba omwetowaze n'oyitamu eyo process eyo yonna otuweeseza nnyo ekitiibwa, oweeseza nnyo ekereziya ekitiibwa. Naye n'okusingira ddala otuwadde kye tuyita moral authority okukiraga abaana baffe, kuba abaana tebakola kyobagambye wabula bakola kye balabye. Tulina essuubi tujja kuba ne confidence okubiriza abaana baffe okutambulira mu nnono y'ekereziya ne mu kitiibwa ky'ensi, okuwasaŋŋana mu kitiibwa ne mu butongole. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ebisigadde tujja byogera kuba tulinayo ate ebbata ey'amaanyi olw'eggulo, naye tuli mu maaso ga Katonda nzikiriza ku lwa bannange bonna, ku lw'enju ya Sentamu, ku lwa famire ya maama Nalunkuuma ebukojja ab'Endiga, bakiikirire okwagaliza essanyu mu bufumbo bwo, okwagaliza emikisa, okwagaliza okuganja mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ensi. Osinkana okwagala
osinkane omukwano, osinkane ekisa. Tukusabira okufuna okuganja maaso g'abantu naddala mu maaso g'abalonzi. Twagaliza emikwano emirungi, emikwano egikozesa ekitiibwa, emikwano egikuwabula. Tukwenyumirizaamu nnyo muganda wange, tukwagala nnyo, tukwagaliza buli kirungi ekiri mu nsi, naye okusingira ddala tukwagaliza essanyu. Majo tukwaniriza nate otwagadde nnyo, otukuumye nnyo, naye ate katandika butandisi. Tusaba Mukama abawe okwagalana okulungi, abawe essanyu, abawe okusaaga, abawe omuzannyo, abawe olwali, n'okusingira ddala tubaagaliza abalongo. Mukama abeere. Webale nnyo, webalire ddala Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi, oyo yagattirwa wano ne munne Babi, ate agambye ne bakadde b'eklezia eno yabyafaayo wano.